Togo ezeewangula Uganda Cranes enfunda zonna ze basisinkana okuva mu mwaka gwa 1965 era nga n'ejjo ly'abalamu Togo yalemesa Uganda Cranes okwetaba mu mpaka za Africa bwe yagiwuttula ggoolo emu ku bwereere awaka ne ku bugenyi. Omumyuka w'omutendesi Frank Anyao alaze obwennyamivu olw'okuddamu okusisinkana Togo kyokka nga ebakubye enfunda eziwera. Togo eyo omuntu akukubye omulundi ogusooka naddamu nakukuba omulundi ogwokubiri olina kubeera nga omugenderera nnyo. Togo yatukubirayo Namboole 1-0 netuddayo eri neddamu kyekimu ekintu kye yatukola neddamu netukuba era kati tuzeemu kusinkana ne Togo nolwekyo nze ku lwange Togo mutwala nga threat. Ate ye omutendesi w'eggwanga Micho Silojevic agamba okwetegekera Togo kutandisa olunaku lwa leero. I can tell you that our match with Togo is starting already with match against Egypt, with the way our league will start and produce the players for the CHAN, with the way we shall go to Comoros and look against a French-style team like Comoros is, the same like Togo, to play, with the way we shall have weekly training sessions in September on Cranes Namutima preparing for the CHAN. Timu ya Uganda Cranes yakumegana ne Togo mu mwezi gwa 11 ng'ennaku z'omwezi lumu mu luzannya olusooka ku kisaawe Namboole. Omuwanguzi waakuteekebwa mu kimu ku bibinja ebitaano okusalawo ttiimu 5 ezinaakiikira Africa mu kikobo ky'ensi yonna. Mu ngeri y'emu ttiimu y'eggwanga ey'abali wansi w'emyaka 23 eya Cobs eri mu kwegezaamu kanaayo cyani nga yeetegekera ttiimu ya Misiri mu kusalawo kwani aneetaba mu za Africa ez'abali wansi w'emyaka 23. Omutendesi w'eggwanga Micho Silojevic aweze okumegga Misiri. We are looking for the varieties of attack with effectiveness. We have created chances in Egypt, but we have been harshly punished by clinical finishing of the opponent, while our finishing was not up to the standard, because if we score what we have created, the result would be totally different.